Hello? Yeah, how are you? Yaliwo era nali omu ku abo abagirimuko eya LDU. Nkola yali nnungi lwakuba nti ate nabo era oluusi mwabeerangamu abamenyi b'amateeka era abajjanga ate baayitanga mabega oluusi nga balina bayisaamu olukwe nti olwaleero tugenda kukola mujje mukole ki, naye nga enkola eyo yali nnungi, yali ekendeezezzaako ku bumenyi bw'amateeka mu bitundu. Era singa mbadde nsaba, si singa naye mbadde nsaba gavumenti nga njikubira omulanga nti bwe kiba kisoboka LDU ekomezebwawo mu bitundu, naffe ba defense tusobole okubeera nga tutambula nayo, osanga tunayongera ku poliisi yaffe amaanyi ne tubeera nti tusobola okufugaza obumenyi bw'amateeka mu bitundu byaffe. Twerinda naddala mu bitundu byonna, nze kyendowooza nti kati ngaffe aba defense ku byalo, enkwatagana yaffe ne poliisi ndoza ntono, ng'oggyeko nze poliisi eyange ey'ekabumbi tukwatagana nnyo era tukolera wamu ng'ab'ebyokwerinda mu kitundu. Naye ebitundu ebirala bakosebwa, naddala ba defense tebakolaganye bulungi na poliisi. Nze kyendowooza poliisi efaayo singa muba mukwatagana nga muli bumu, egezaako ekyo kyebeesobodde. Agabbiddwa gali amaduuka 3
ery'essimu waliwo atunda amasimu mpulidde nti batutte smartphones ziri 10 mapesa batutte 7 bino bwe tuyita ku katooki batutte 7 smart 10 ne batwala ne laptop 2 eyo yemu ku byategerekeseekokko. Ate amaduuka amalala kuliko eritunda omwenge eryo sitegedde lyatwaliddwamu pharmacy nayo sinaba kutegeera bulungi kiki yatwaliddwamu. Ebyokwerinda mu kitundu kyange okutwalira awo tebibadde bibi nnyo kuba ngezaako nga owa security okubeera nti ntambula n'abasirikale abapoliisi era omulimu gwo tugukola ab'ebijambiya bangi betukutte naye lwakubeera nti kooti zaffe nazo simanyi nkola yaazo tubakwata ne tubaweerezaayo naye era akabanga katono mbalaba nga bakomyewo. Kati tulina omubbi amanyiddwa ennyo nga vibrator twamukwata wano ng'amenya ekikomera ayingidde munda ne tumukwata ne tumutwala mu mateeka neera kooti zamutadde. Kati abantu ng'abo simanyi kooti kiki kyesinziirako okuta abantu abafaanana bwe batyo naye nga ebyokwerinda mu kitundu kyange twaliramu tebibadde bibi naye nga bwe mumanyi nti empulunkuse tezibulamu ebimu biyitira ne batuyita emabega ne bakola kye bakoze naye nga tugezaako ng'abo ebyokwerinda mu kitundu era nti tubikwasaganya. Erinnya nze Abubatuusa ndi mukulembeze Gganda, nze kansala waayo. Kyannaku nnyo olwa bumenyi bw'amateeka obubadde mu Nansana. Ababbi baalumbye amaduuka 3 ne bagamenya ne bajjamu ebintu ne babba buli kimu naye ng'ate obubbi bwennyini buyinza okuba nga abamu bakukyalo abalala oba bazze buzzi mu mbeera eyo. Naye kino tukiteeka ku ki? Obukulembeze bulabika buluddewo nnyo ng'obw'abakulembeze bw'ebyalo basentebe abo ba mugaso nnyo kulondoola embeera y'ekitundu kuba kati ssentebe ab'ennaku ino bakaddiye abalala tebakyasula na ku byalo byabwe. Oli naye baamulonda mu myaka 10 emabega ye ssentebe naye nga ne ku kyalo yasengukako yazimba mu bifo ebitali bya ku kitundu. Kati oyo anaakuuma atya ekyalo? Defense omunoonya bunoonya wajali olw'ensonga yasenguka ne ku kyalo. Naye tusaba abatuuze mulonde obukulembeze obupya nga bwe batazeewo okulonda abantu abagenda otuyamba bagenda otubeererawo abamanyi nti ono ddala ate nga bamanyi enkulaakulana balina enkulaakulana kubajja kutuukako ng'omugamba nti kikyamaani kino kyetaagisa okukola bwe kiti ng'ajja kuwuliriza naye obukulembeze bw'ennaku zino tebukyaliwo abala bakaddiye takyasobola nagoba mbaata oyo nga ye defense olw'okuba nti baluddewo nga bali ku bukulembeze obwo bamutya. Nolwekyo ndowooza poliisi eddemu ekusomesa abantu n'okulaba nga teteekawo olukongoolo bwabasaba bweno ziyankuule zeremba information sikyagiwa poliisi kubanga poliisi wenjiwa information ejja kugamba oli omumenyi w'amateeka nti sali yampadde information n'otunuulira nti no poliisi benyininyininyini bakola nga byabwe bakola kumalirako mulimu. Nolwekyo ndowooza tuddemu kukola ekyo ekintu tetulaba nga tusobola okutambuza eggwanga otherwise tunagendera mu mbeera bwetyo tujja genda okwesanga nti no tufiiriddwa ebintu byaffe. Ekirala abavubuka twetaaga okwenyigirira mu buli mulimu obulala bonna tuleme kulowooza tujja kukola emirimu gya smart gyokka. Osanga omuvubuka nga n'omufunira omulimu agamba mulimu kiguno okunyooma emirimu kususse mu bavubuka abavubuka baganya sente z'amangu. Nolwekyo tutandika okukola ebintu nga tukola kukyusa bulamu bwaffe otherwise tugenda kulaba obumenyi bw'amateeka obw'ekika ekyabavubuka naye nga omusasite nnyo abafiiriddwa ebintu byabwe. Tusaba poliisi ekole okunoonyereza kwabe tukozese kamera za poliisi kubanga tumanyi nti eruluguudo luliko ku kamera za poliisi otunulira abantu bakuba kugamba nti wabadde ne taxi yaze nekolekutinga bano ababbi. Twaga tutegeere nti no footage za poliisi zo zigamba yabadde taxi kikaaki era bantu kyabena babaddewo tulabe nga tusobola okutaasa emali y'abantu n'okutegeera bano baani abakoze omutawaana guno. Tandike amanya nze Kalungi Matthew abasinga bamanyi nga Mutayisa Director Kesike Medical Center. Kyannaku nnyo okulaba nga obubbi ettemu bweyongera mu Nansana muno ate nga abantu
balaajana naye ne babeera nga kyeyongera bweyongezi noyingira ewantu ng'ennyumba bazimenye nankwadde wabeerawo security abantu babuka ebikomera ne bayingira mu bikomera by'abantu byabaawo embwa ne bazitta. So twadde tusaba poliisi nti mukozese obukugu buno bwe mwasoma engeri gye musobola okwa-identifyingamu omuntu atali wa mu kitundu, omuntu akulabikidde ng'omumenyi w'amateeka, ate bwongeremu ne meetings eza security kubanga mu meetings ezo bwe zibanga bakwataganye n'abakulembeze ab'ebyalo okubeera nga bwe bazituuza edda baabikolanga RPC ne bajja aba DPC ne bajja aba OC ne bajja abatuuze ne bababuulira hotspot eziri mu bitundu byabwe, abatuuze ne bababuulira abantu be beemulugunyaako. Waliwo abantu abakuumibwa ekyalo nga kyo nga bamanyi nti gundi mubbi abadde nga abba omuntu obutonotono naye omwana n'abeera nga akuzibwa mu bubbi olw'okuba nga tatera kugambibwako. So mbadde nsaba poliisi eddemu etuuze ebikwekweta ebyo. Twali tuwaddeko ne OC yali Kimuli oyo ng'agoba ababbi misana ttuku ne babakwata era Nansana ono n'akenderamu ku bubbi n'ebitundu ebimwetoolodde. Tosobola kuddira bitundu bino eby'omugotteko nga Nansana ebisuza abantu ng'ababadde oluusi abatembeeyi b'omu bibuga abagobeddwa. Abantu abo bw'obanga bw'osuza mu kitundu kino ey'okubanga abantu abasinga ekitundu ekyawuzinga abantu bamufuna mpola n'otanyweza ku security kuba engeri emirimu gye gibavuddeko bagenda kurizootinga mu bubbi buno bwe mulaba. Ate ekyennaku buvudde mu bubbi ne buyingiramu ettemu okutemula abantu abatemulwa ekiro obudde bwe tuba tulooza nti bato zirina okuba nga ziri ku makubo zikola ki nga zitambula. Bodaboda alo poliisi yatambuliranga ku bodaboda naye obudde bwe tokyakola ki tokyagiraba. So nsaba abakuumaddemi bakole omulimu gwabwe naye wamu ne LCs aba defense ne kutuuza enkiiko z'ebyalo eza security tukyazeetaagira ddala. Ate nensaba abatuuze b'ebitundu eby'omu Nansana bwe muwuliranga nga babayise mu meeting za security mujje mujjumbire. Teri kintu kiruma ng'abantu kubanga bayita meeting zino mujja batono ate ekiro nga mwabakuba enduulu. Tomanyi namba ya OC, tomanyi namba ya defense naye olaajana nti bakoze eki bakubbye. So onaafuna otyo okuyambibwa nga gwe tomanyi na simu gy'ogenda kuba ng'owulire oluggi lwa neighbor balukola ki nga balumenya. Ensonga zange zeezo. Policing meetings okulaba nti abantu baffe tubabuulira engeri gye balina okubeeramu mu bitundu byabwe. Naye kati bano abaana abalemedde mu mizeegi emibi era tugenda bakwata betukwata tubatwala mu kooti. So ekyandibadde ekirungi be bantu bano abamenyi b'amateeka okuva mu mirimu egyo emibi egy'okubba egy'okutawaanya abantu ne bajja ne beeyunira gavumenti ya puroguramu za gavumenti ennyingi ze tulina nga PDM, emyoga. Pulezidenti ennaku ezo yatuwa ne ssente z'abamakanika ne bannanyini magaragi. Tulina ssente pulezidenti ze yatuwadde. So abo abaana abamenyi b'amateeka bave mu mizeegi emibi bajje tujja bayamba okulaba nga buli omu abaako kyakola kubanga puroguramu zizonna eza wealth creation pulezidenti amaze okuzituwa mu Nansana ne mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. So tukubiriza abantu baffe abo abatonotono abali mu bikolwa by'obumenyi bw'amateeka babirekerawo. Aba Nansana era tubakubiriza si Nansana yokka abantu baffe bonna mu Kampala Metropolitan ne mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. Tubakubiriza okuba nti bakozesa numbers ez'amasimu ze tubawa mu meetings eza community policing, namba ya DPC, namba ya DISO, simu ya z'abasyeroho. Simu zino ez'ab'ebyokwerinda ziyamba nnyo okulaba nti bw'oba otuukiddwako obuzibu bwe buti okubeera mangu DPC mu kitundu kyo oba crime intelligence tusobole nga mangu okujja okubayamba. Then ekirala n'enzigalawo gye tuggalawo amayumba gaffe nayo ekyukemu. Tugalawo bizinesi yo b'ennyumba yo ng'osaaga funa amakufulu ogalewo ebweru ne munda okulaba nti bano bakyala kimpadde tebaba nga batutawaanya. So tugumya abantu nti ebyokwerinda mu Nansana binywevu era twongerera ddala okulaba nti bano abavubuka abatutawaanya tubalinnya ku nfeete tulabe nti obumenyi bw'amateeka tubumalirawo ddala mu Nansana municipality n'okulaba nti tukozesa CCTV cameras. Tulina okufuna cameras ku businesses kituyambira nnyo ddala ekyokulaba nti tutulakinga bano abamenyi b'amateeka okulaba nti tuba tubakwata.
You were, this one I don't yet know. No?